neyongereyo yongera buli kintu omukono gwo kyegulaba okukola ukikolanga n'amaanyi go kubanga tewali mulimo newankubadde okuteesa newankubadde okumanya newankubadde amagezi mu magombe gy'ogenda kati abagulu balyogereddeko wasema bayibuli bwagisulika ngano badde sisobangawo awo Katonda yagamba ogenda okusimba obulungi emirimu gyo gwe kwanaka buli mukazi gw'osanze wenywerekengeko Muzeeyi Magala mu vidiyo ye yayogedde ku bintu bisatu naye sira ekkulu n'aliteeka ku kintu ekyeggulu naye ebisatu bino byayogeddeko yayogedde ku mwenge n'ayogera ne ku bakazi tugenda kutandika n'omwenge bassebo ne bannyabo abantu bangi basoma bayibuli era abantu abamu tubasanga nga tubuulira enjiri ne bakugamba nti bo banywa omwenge kubanga bayibuli yalagira nga bakozesa ebyawandiikibwa mu ngeri gye batabitegeeramu leero Muzeeyi Magala asomye mubuulizi essula ey'omwenda olunyiriri olw'omusanvu n'agamba nga luga nti genda onywenga omwenge gwo olyenga emmere yo kubanga Mukama asiimye omulimo gwo Muzeeyi n'agamba nti tolaba omwenge gukkirizibwa naye bassebo ne bannyabo njagala kubategeeza nti omwenge mu bayibuli buli ekiyengebwa ekintu nga bakiyenga mu bayibuli kiyitibwa omwenge naye bayibuli etemaatema omwenge ogwo mu biti bibiri ne wabaawo kibayita omwenge omusu ne wabaawo ne kibayita ekitamiiza bassebo ne bannyabo bwe tusoma mu kitabo kya Isaaya essula y'enkaaga-mu-etaano olunyiriri olw'omunaana bayibuli eyogera ku mwenge oguli mu kirimba neega nti ng'omwenge bwe guli mu kirimba ekitegeeza nti ekintu kyonna ekiyengebwa nga kikyaline mu kirimba kiyitibwa omwenge naye enjawulo weeri nti ekyo kiyitibwa omwenge omusu kati kitegeeza nti amabidde bwe gakamulwa omubisi ogwo olulimi lwa bayibuli luguyita mwenge soda yennyini oyo gwolaba soda ayitibwa mwenge naye waliwo ekitamiiza bwe kimala okubeera fermented olwo kibeera kitamiiza ekyo bayibuli kyegaana ojja kubisanga mu kitabo ky'Engero essula ya 23 olunyiriri okuva ku lwa 29 mpaka ku lunyiriri olwa 35 olabe nga bayibuli eyogera ku mwenge ogutamiiza era gwetayagala abantu banywe bw'onoosoma Ngero essula ya 20 okuva ku lunyiriri olusooka bayibuli egamba nti omwenge mukudaaze n'ekitamiiza muleekaanyi na buli akyama ku lw'ebyo talina magezi kati bayibuli ng'egaana okunywa omwenge era bw'onoosoma Engero essula esembayo olunyiriri olw'omukaaga bayibuli ega nti buli yenna ayagala okufa ng'awulira obulamu abukooye anywa omwenge mumuwe omwenge ekitegeeza nti omwenge ogwo ogutamiiza ogumaze okutabulwa ogwo gufuuse ekitamiiza gwa bulabe nnyo eri omuntu era tunuulira abakuliraanye abagunywa bw'atafiirwa bulamu bwe afiirwa amaka ge bw'atafiirwa maka ge afiirwa omulimu omwenge bassebo ne bannyabo bayibuli oba Katonda agugaana olw'ensonga nti gulimu akabenje kangi ekyo ndowooza kitegerekese bulungi bwe yavuddewo n'adduka n'asoma mubuulizi yasomye mubuulizi 9 naye nkutemeratemera ennyiriri ze yaleese nga key points ze okusimba ekintu kye yasomye mubuulizi 9 olunyiriri olw'omwenda oluga nti genda osanyuke n'omukazi gw'oyagala yenna si gw'oyagala wabula n'omukazi wo katulusome olwo katulusome nnyo kubanga lukulu nnyo era nalwo luviiriddeko abantu bangi okwenda n'okugwa mu bwenzi nga balowooza nti bayibuli ekkiririza mu kwegalabanja bw'otyo nedda bassebo ne bannyabo ebyawandiikibwa mu bitegeerabo bayibuli egambye beeranga n'omukazi gw'oyagala n'essanyu ennaku zo ez'obulamu bwo obutaliimu bwakuwadde wansi w'enjuba kati ye muzeeyi wano n'aseka nnyo n'agamba bayibuli ogirabye
egambye beera na buli mukazi n'olwekyo ufuna buli mukazi gw'oyagala. Nedda, bw'oba totegedde bayibuli ya luzungu oli muganda Muzeeyi Magala, kankuyamba osome ey'oluzungu. Manya bw'oba totegedde ya luganda ng'oli muganda, kankuyamba osome ey'oluzungu, kubanga mu bayibuli y'oluzungu erambulula bulungi. Nsoma abassebo ne banywa mu bayibuli y'oluganda, manya ey'oluzungu gye bayita Holy Bible, egamba bweti: enjoy life with your wife whom you love. Lya obulamu, sanyukira mu bulamu n'omukazi wo gw'oyagala. Tegambye na buli mukazi. Kati ye wano bw'abisoma ngaga nti funa buli mukazi yenna gw'oyagala. Nedda bassebo ne banyabo, eggulu lyateekateeka ensonga y'obufumbo nga liteeseteese omusajja n'omukazi, so omusajja n'abakazi. Era bw'onoosoma mu kitabo kya Malaki essula ey'okubiri okuva ku lunyiriro lw'14 mpaka 16, ojja kulaba nga bayibuli ekunnyonnyola nti omusajja ateekwa okuba na mukazi omu, era neekuwa n'ensonga nti balyoke bazaala abaana abatya Katonda. Kati muzeeyi, nkwano nkusaba tosoma bayibuli kipayopayo, togisoma kunoonyamu by'oyagala na kwagala kugirimbisa. Ekyo ndowooza muzeeyi anaakitegeera n'abantu abamufaanana. Ekyokusatu, yaleese kye bayita eggulu, n'asoma mu Buulizi 9 olunyiriri olw'10 we yasimbye ku by'eggulu n'agamba nti abantu bakka mu magombe, kubanga lugamba bwe luti 9 olunyiriri olw'10, buli kintu omukono gwo kye gulaba okukola okikolanga n'amaanyi go, kubanga tewali mulimu newankubadde okuteesa newankubadde okumanya newankubadde amagezi mu magombe gy'ogenda. Kaakati ye bwe yalabye amagombe gy'ogenda n'agamba nti tolaba eggulu balyogererako wa wano, n'agamba n'olwekyo mwenna abeesunga okugenda mu ggulu tewaliyo ggulu, abantu ffenna tugenda mu magombe. Endowooza eyo no si ya Muzeeyi Magala yekka, naye eriyo n'abantu bangi abafaanana Muzeeyi Magala abakkiririza mu ndowooza eyo, abasoma ebyawandiikibwa nga balowooza nti omuntu bw'afa abeera mu ntaana kiwedde. Nedda bassebo ne bannyabo, mu Buulizi yennyini Muzeeyi gwe wasomye essula ey'e12 olunyiriri olw'7, ebyawandiikibwa bisomesa bwe biti. Mu Buulizi 12:7 egamba nti enfuufu nedda mu ttaka nga bwe yali, omwoyo ne gudda eri Katonda eyagugaba. N'olwekyo muzeeyi ky'oteekeddwa okumanya, bayibuli bw'eyogera ku nfuufu eba etegeeza mubiri, kubanga omubiri gwakolebwa mu ttaka, gwakolebwa mu nfuufu. Kati kino ky'obadde obuuza nti bagamba ettaka mu ttaka, evvu mu kituufu. Omubiri guno gwava mu nfuufu era mwe gudda, naye munda mu gwe mulimu kye bayita omwoyo. Omwoyo ogwo bassebo ne bannyabo ogubeera mu muntu. Nga bw'onoosoma mu Zekkaliya essula ey'e12 olunyiriri olusooka nti bw'atyo bw'ayogera Mukama abamba eggulu era eyabumba omwoyo gw'omuntu mu nda ye. Munda mu ggwe waliwo kye bayita omwoyo. Ogwo bwe guva mu ggwe kye bayita okufa. Mbisangawa Yakobo essula 2 olunyiriri bassebo ne bannyabo olw'okumeka olw'26. Yakobo essula ey'okubiri, Yakobo ndagaano mpya essula ya 2 olunyiriri olw'26. Yakobo ali eno ng'ogendanga kubikkulirwa, muzeeyi manyi nti oyinza okuba olw'okusoma bayibuli naye osobola okubikula mpola mpola n'otasomaako ebyo byokka by'oyagala. Yakobo essula ey'okubiri olunyiriri olw'26 luga nti kubanga ng'omubiri awatali mwoyo bwe guba nga gufudde, era n'okukkiriza bwe kutya awatali bikolwa kuba nga kufudde. Bassebo ne bannyabo, omubiri bwe gwawukana n'omwoyo, ekyo kye kiyitibwa okufa. Omubiri gwo kasita gwawukana n'omwoyo gwo, omwoyo ne guva mu mubiri, ekyo kye kiyitibwa okufa. Ekyo kye kiyitibwa okufa. Kati omwoyo guno bwe guva mu muntu tegugenda mu ttaka. Eyo ndowooza y'Abaganda baffe abamu abalowooza nti omuntu bw'afa ate simanyi tumuziike mangu kubanga omwoyo gukomawo ne gubeera mu ttaka omwo. Bwe gubeera mu ttaka n'awulira ebigere by'abantu abazze okumuziika nga bitambula. Ekyo si kituufu. Ekyo si kituufu. Emyoyo gy'abantu gyonna bwe givaamu, omuntu omukkiriza omwoyo gwe gugenda mu kifuba kya Ibulayimu. Ojja kusoma ekitabo kya Luka essula 16 okuva ku lunyiriri 19 nga boogera ku Laazaalo n'omugagga olabe. Guvaamu ne gugenda mu kifuba kya Ibulayimu.
tegugenda mu ntaana. Ekyo ndowooza nakyo mukitegedde bulungi. N'olwekyo bassebo ne bannyabo, mukama waffe bwe tumala okuva mu bulamu buno asigala nga ye Mukama ye Yesu, ava abeera ekkubo, amazima n'obulamu. Era Yesu ekyamuleeta kwe kukwata emyoyo gyaffe agiwa obukakafu nti gigenda kusikira obulamu obutaggwaawo. Buno obulamu bwe tulimu buggwaawo, naye tulina obukakafu nti waliwo obulamu obulala obuli mu Kristo Yesu. Baluumi kyava asomesa nti Kristo yafa n'azuukira n'abeera omulamu, alyoke abeere Mukama w'abalamu era n'abafu. Ebintu tebikoma wano ng'abasinga bwe mulowooza. Waliyo obulamu obulala oluvannyuma lw'obulamu buno. N'olwekyo kikugwanira okwetegeka okwate obulamu bwo buno obuggwaawo obuteeke mu Kristo Yesu akuwa obulamu obutaggwaawo. Bassebo ne bannyabo, waliyo obulamu obutaggwaawo naye ng'obulamu obwo buli mu Kristo Yesu Mukama waffe. Obulamu obuli mu Kristo Yesu Mukama waffe kyova ogwanira okukkiriza Kristo, kubanga ye mutabaganya, asobola okutabaganya ne Katonda. Tolinda lunaku lwa kusabira, osobola okusalawo olunaku lwa leero Yesu Kristo n'abeera Mukama w'obulamu bwo. Mukama abanjagalire, mbagaliza saavisi ennungi mu Kristo Yesu Mukama waffe.